ne Kyagulanyi tumugoberera naye kijaga tukiza tugane nti Mpuuga mpaji nene mu Nuupu nti waliwo omuntu abeera mu kintu bakiwa respect nze Bajjo sobola genda mu bigere bya Mpuuga kyamanya sasobola kudda mu bigere bya Mpuuga nti waliwo mu byobufuzi bya Uganda ina abantu batosobola kwewala Segona yagala Gaana tosobola kwewala Nambooze tosobola kwewala Lukwago tosobola kwewala Semuju tosobola kwewala Mpuuga ezo mpaji nene mu Buganda wano yagala kola ki baagala okole ki nti kasotandika okutempalinga empaji z'ebyobufuzi mu Buganda kweyimiridde mukatona mugulu bato ina future nga mutanisha okuzikwatako mpuliza kye nkugamba so sirike nti omuntu yenna alumirirwa Nuupu ng'ojagala ku mutima tosobola kusanyukira mbeera eriwo nze Bajjo tusanyukira mbeera ki omulanga gwange eri abakulembeze Mpuuga ne Bobi Wine batuule bamanyi tugenda mu kiseera kazibu kadima kankuwa ekyamala bino nze byogera zinagambye ndina njogera ebyama President Museveni obompa obutwanzita mpa obutwa nkola ki mpa obutwa bankuba amasasi President Museveni yaleta mutabanyi we General Muhoozi n'akola ekibiina kibayita PLS oba PLS ng'akigambye saagala kulaba Bobi Wine ng'alina lead of opposition mu next election is era omulaba gwa kagaba wajja amaanyi ne Jimerwa nga wajja amaanyi President Museveni yabasuubiza obabbira obululu njagala mu recording program eno nga nkyali mulamu ku nsi kubanga nze Bajjo byenjogera soogera mu abawumba tutu abatategeera nti Museveni yawabya Bakama contract on assignment njagala Bobi Wine 20%. Bwa Bobi Wine 20% muwaba baka 15 bamaka nti Mpuuga nabono wangula Masaka ngalangira ya Bakama ngaitaninga officer wa district wa Museveni tebagenda kulangirira era mission ye bagireta kubaza ke mpuliriza nze njogera Bajjo bino ebigambo byanjogera bya Mukasa alifunsi nze ngenda mu court government yeni ali mu munsibe nze nine ebyama kati mpuliriza bili ensobi Nuupu gyegenda okola kwe kudda mu kalulu ka Museveni kino kye kisanja wagenda okusulira Bobi Wine amulage ntosobola ina 20%. Mfujo okutumira biga picture nti banayo omusajja agenda kutubba akalulu Mpuuga bawabye sente dozija mu parliament zitwali dokolo gena onzimbireko office eggulu Bobi Wine kyandibadde akola yandigambe ofunye ebitaano n'amuwa task ennene nga Mpuuga alina kwata mu nsawo ye agenda akozesa sente ezo nti gende Ishaka twagala office ya Nuupu Ishaka twagala office ya Nuupu Embaale twagala office ya Nuupu Ejjinja kugamba no nti zina ebitaano si ensonga nti zino sente twandibadde tuzikozesa kola nga tuzimba structures za Nuupu okulabanga twenywereza mu buyinza kubanga Nuupu teyina information nti President Museveni 2026 abaka Nuupu bagenda kuba batono nnyo nze meeting ebyama bifuna nange nina ebyuma sebo nti this time nti President Museveni kyagenda okukola agenda kubba Nuupu kakati ate akabadi akaliwo bera bateekawo embeera banyigirize Mpuuga akola alliance ne Museveni bano bonna babedi bwabika abali independent babere Adam Mpuuga bekutule ku Nuupu kati nkubira byabufuzi bya kintu kikulu kadima ekitufu kiri bwe kiti nti njagala mukulembeze wange his excellence abe n'obwongo abe mugezigezi ng'obwana bw'omusota nti eno setup eriwo gye bakola baagala Mpuuga yekutule ku Bobi Wine agende ne ba independent babe bangi mu parliament ne Muhoozi aleta ababaka be Nuupu osembe nga tosobola nafuna leader of opposition kakati ani aba losing tujjukira President Museveni nga agamba bayibiri abiri mu mukaaga opposition tejja kubaawo nsaba tutandikirawo nga tukoma kakati tunatandikirawo njagala mwenna abasanyukira embeera eriwo nga ddala oyagala enkyukakyuka nga ddala mutima oyagala enkyukakyuka nga oyagala Museveni agenda oli musiru njogedde ku radio tutosobola kusanyukira mbeera eriwo nga abakulembeze babera divided ate abagala Museveni agende basiru